Omuganda agamba linda kigweyo afumita mukira. Atera n'agamba nti eryukanga n'etonnya ne tulaba ensiisirawo z'enkanya emyoyo. Tebaze engero zo ngera zaaki. Ali ku SB4 MEDIA nze muzukulu akabajja omuge sebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga. Era nonyo sinzidde okubeera nga otulaba ate nate tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino nga tuva okujja kyali waffe mu ddwaliro. Kyali waffe akulungudde ennaku eziwera ddala 2 nga bamujjanjaba ekirwadde ekibadde kimunyiga embiriizi. Abajjanjabi balabiseeko tetwagadde bayita mu kamera naye nga abakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga bajjanjaba mukwano gwaffe ono. Tumuzizza ewaka naye ng'embeera yo tenabeera nnungi naye kuba ebyo essubi erina oba n'essanyu lye tulina nti ebyokulya byonna biridde ne biggwawo ate ova ku kulya okulungi wabula ng'ali avuubiika which means ateredde era gwe wenna ali eyo abaasabye bannange tweyanziza essaala yammwe kyali wammwe akomyewo azza engulu abavuddeyo negativity nammwe era tubaagala nnyo kubanga nammwe temubulamu era bayogedde nga babadde bingi nnyo comments zabadde nnyingi nnyo nti naye kyonna kyonna kye kiri twagala okubazaako omukyala Sylvia Namutebi mama Fiina olw'omukono gwe yatusikamu ne twebaza ate eddwaliro gye twagenda lyatuyisa bulungi nnyo nnyini ddala naye nga nkugamba kintu kimu nti sooka osubscribinge lekawo comment yo ate osooka osharinge buli muntu naye ate alabe ku birungi oba ku makula ag'omukulu ono wamu ne SB4 ebintu byekola tusanze okukolaba omulwadde waffe kale sebo nange nesimye okuba onyiriridde mu bulwadde badnahe bwe bati abantu bwe banyirira Shali tabeera bwati sinaba mpozi naye mpulira sineewulira bw'obanga gwondaba naye nze mpulira sineewulira naye nga nkyali awo bwe ntyo. Kulekayo mu ddwaliro nkyavuddeyo buvi naye nkyalumizibwa naddala amagulu gannuma nnyo n'omubiri gwennyini gunnuma mpozi n'abasawo baŋŋambye nina okugenda bankebeera ekifuba balabe ekifuba kizibu kye kikirimu sisitula sitegeerera ddala kizibu kati ebyo bye baŋŋambye bye baagala kuddamu bakyekinge. Tumanyi naye mundu wageza kugombolola kuba mundu eyo yetera okulumisa omugongo simanga nedda kino kifuba bufuba simanyi buzibu bwakireeta naye nga usanga na mukama anantaasa. Okay, waliwo mikwano gyaffe ku Facebook bavudde bagamba nti Willy Mukabya okukaaba yabadde stanti SB4 gwa bipanze naye muganda wange ebyo byogera nga tekinnaba kutuuka ku ggwe bwekirituuka ewo naffe tuligamba nti wabipanze tusagira mu bintu ebimu naye obulwadde okufiirwa tebisaana kusaagiramu muno wagamba munange no mpulira omusujja kino kyakuyiga ekiri naddala mu bafumbo mukyala wo bamwami waako gamba naye mpulira obungongo gunnuma oba omusujja oba ekifuba mufengako abatasaaga omukulu yalwala ne tubalaga akatambi ne mugamba ate nti byakusaaga mbuzo sitanti ne muganda nti bibadde bya sitanti ku kitanda amaze ennaku 2 ng'ajjanjabibwa era leero bamusiibudde ebbaluwa ziizino eziraga nti mukulu ono abadde ku treatment era ng'eddwaliro lyabaddeko bayita Family Hope Medical Center ebwayise bwe twamutwala awo kumpi neewuwe ekyomukisa omulungi nti eddwaliro lyatugamye munnange buli kimu bbiiru bakikwasaganyizza byonna era tubaza nnyo aba Family Hope Medical Center ab'eddwaliro eryo byo baagambye nti bakuseko yadde akasente n'akamu naye obyokuddamu okunkebera biki byonna baagala ssente bino byawedde kakati baagala kuddamu naye kasente kempulya boogerako ndaba kangi okuddamu okunkeberako mubiri gwonna ekizibu kati ekisigaddewo kyokka naye nga yembeera eri etya mbeera amagulu gakyannuma nnyo muli munda mu kifuba
ebigambo twawedde ebigambo byabadde bingi ebigambo byabadde bingi Mukabya nesikanamu aboogera kino kyendiko kiyinza okuba nga kyambala okubatuukirira naye kino si kyomu tekibeera kyomu naddala ekikwatagana n'obulwadde tekisobola kubeera kyomu naawe enkya kisobola okutuukako amayinza sirina saidi oli mukwano gwange olikyaliwa ne sirina saidi abantu babuuza mu comments bibagambye nti walwana wa abantu bakabakabira President Museveni omubanja byabadde bingi bayimbi banno bennyini oyagala kwogera ng'ono muwala wange fulufiga byenzamu ebigambo ono muwala wange fulufiga tanalaba nsi era tamanyi omuntu omukulu waviirayo ayogere omuntu waviirayo omuntu omukulu mwe mulaba akaaba ezziga osooka nga n'osiriikirira n'ogamba lwaki omuntu ono atuuse ku kino nze maze emyaka egituuka mu 3 nga nnyimba era nsanyusa bannayuganda naye baali bampuliddeko kigambo ki kinali nfulumiza naye mba nga guno omulundi gwe nvuddeyo nga nkaaba nga balaba ndi ku kisenge ndi ku buzibu sisobola kufiira mu nnyumba ng'ate ndi musajja omukozi akoleredde eggwanga lino nze ebyo fulufiga byagamba mbuze ngenda kusabiriza lwaki nsabiriza mukulu Museveni nze sisaba busabi nze nsaba kyenkoleredde nkoleredde eggwanga nyimbidde President Museveni ennyimba okuva nga yakava mu nsiko nze namwaniriza ng'avudde mu nsiko bw'ati ne muyimbira oluyimba baluyita mu kuliko olutalo okuva ku mulundi ogwo mu kuliko olutalo bassebo mwami Museveni webale wakola akayimba ko bwe munaawe mukagala nako njakazaalibwa wali tonnazaalibwa kakati oyo ayogera fulufiga mwana muto tamanyi gye tuvudde na pulezidenti yabirabye ejjo wano yakabiraba naye kakati fe ababiraba okuva emabega yonna yali tulese fe kye yalikoze kimu kwe kutuwa omukisa ate n'atatukomera bukomezi atuwa omukisa naffe tutuuke ewa pulezidenti tumunyonyola ensonga zaffe tumunyonyola obulumi bwaffe tumunyonyola kiki ekizibu ekituliko lwaki tukaaba nze kyenjagala kyokka senga ye yabadde n'obusobozi naliga fulufiga nkwagala kulaba naye ye mwagaze ekintu kimu antwale wa pulezidenti alabe bwe naddamu okukaaba alabe bwe naddamu okumukabirira nze mwami Museveni pulezidenti waffe nina lwaki njagala okugenda mu maaso ge mubuulire ensonga zange mubuulire bye mukoledde bano bamukwekereza abantu bavaayo ne bajja ne banyimbisa ennyimba nga bajjidde mu kiti kya pulezidenti atutumye omuyimbira oluyimba bwe ruti oyo olumala okuluyimba oludduka tadda simanyi oba buli akwata oluyimba olwo agenda ne bamusasula kati nze nensigala mu bulumi tebasasula studio nti oba studio gye basasudde nze nesasula transport nze nsasula studio olulumala oyo bwabula oba okyali awo mulala zze nti bibiri byali byabali kati nze nsobola nja wamma nze bantumye bwe bati oyimbire gavumenti akayimba bwe kati nakano awo luno oluyimba oyo naye tomulaba jangu oyimba eza kampeyini tuzikoze naye ate kisingira ddala okunnuma abo bantuma nyimbire pulezidenti ennyimba naye tebanzikiriza kumuyimbira mu maaso ge baagala nze nnyimbe nga taliiwo ate ne bwe mbagamba muzitwaleyo tebakkiriza oyimba buyimbi nze nyimbenga nga ye tali omukulembeze taliiwo tebagala awulire ku kyemukolera lwaki munoonya pulezidenti kumubuulira bizibu byange bankotogera lwaki bankotogera okubako nze byemugamba nange nina ebyennuma byenjagala mugamba pulezidenti babiri munnyonnyole obuzibu bwange nkoleredde eggwanga lino okuva pulezidenti lwe yalinnya ku bukulembeze nga nkolerera ekisookera ddala nga nze mbuulirira eggwanga nga ndiyimbira ennyimba ezibuulirira eggwanga ekyokubiri nga nnyimba ennyimba ezize nga ye omuntu nenziyimba nga nziyimbirwa kuba ye
eziwerera ddala mu 10 n'okusoba kakati mba sikoze mba ngenze kusabiriza president biri manjawulo mukulu bya bufuzi nze siri munnabyabufuzi lwakibiinaki nze sirina kibiina wa movement nze ndi muyimbi ayimbira eggwanga ndi muyimbi wa ggwanga ayimbira abantu b'eggwanga. Waliwo omuntu emu yakomentize mu comments n'agamba nti ennyimba ziwayimbira mu President Museveni bakwaniriza mu people power ziyimbire Bobby. Nze nkugambye siri munnabyabufuzi ate lwaki oŋŋamba nti ate yimbira eno ate yimbira eri nze siri munnabyabufuzi nze ŋŋamba ekintu kimu nti ennyimba zinayimbira President Museveni abaazintuma bazinone otazirina nzirina oba bawakana ennyimba ezo ngenda kutandika ozita balyoke bakakase nti nze byenjogera njogera ebintu byemmanyi njogera ebintu ebituufu nyimbye ennyimba tewali yali ansasudde wabala tenze nesasula ne studio lwaki banyimbisanga ennyimba lwaki ate ne bamala okunyimbisa lwaki ennyimba zebaagala naye nze omuntu tebaneetaaga nembeegayirira banaye munyambe nange ndabe ku pulezidenti nina ebizibu byange sokedde tuva mu nsiko paka olunaku olwaleero simulabangako kyekisinga okulumya abantu omuntu naddala fulufiga abo oga nti mwali mu nsiko wali ku magye agalwana wali ku baziza bate bataliyani bwe mbanga nze nali nyimbira abantu abo abaali mu lutalo olwo era nga nze omwe yali mu kintu ekyo ffe twatambula ffe twali mu nsiko ffe twali mu mbeera ey'embi mba nalwana era tuba twali naye kati bwe tuba nga twali naye oyo fulufiga tamanyi byenyiza kwogera na Museveni ye mwana muto mwana muto amanyi ki gye bivudde amanyi ki gye tuvudde amanyi lwaki njagala okumulaba nze gwe njagala okulaba kubanga bo balemeddwa okutuusa ensonga zange bo balemeddwa okutuukiriza ebyo bye nalyetaaze senga baali baagala bo bannyini baali bikozeeko naye ye bwaŋŋamba nti taliwo kulwa abayimbi aliwo kulwa baki bw'aba muwabuzi wa pulezidenti nakino akimuwabule amugambe waliyo omusajja ali eyo atuleekaanira ayagala kulaba nze kyokka kyenjagala saagalayo kirala senjagala kulaba pulezidenti abasinga bagamba mu comments era mulaba ekizibu kyai kiba kiwedde abasinga mu comments bagamba mayinza ndi kubya comments nti omunoonyeza byanfuna ne bagamba lwaki mute wakola mu myaka gyoberera 6 n'okola ne weetegekera be basinga okugamba ebyo kakati ez'ensonga ze njagala okugamba pulezidenti lwaki sirina kituufu tolina sirina ndi bubi ndi ku kisenge zensonga zange zenjagala ngambe myaka gyoyimbidde yegwe nina okunyonyola ekyo lwaki sirina so si bano tebabimanyi balana bajjo bazaaliddwa kati wano munyonyole lwaki sirina lwaki ndi bubi bwe nti lwaki bo bankotogera nga tebagala mulabeko ndi mulaba ddi naye ekibuuzo ekijja myaka gino gyonna gye ntuuseemu ye ndi mulabako ddi ekibuuzo ekyebuuzibwa oli mulaba kyenjagala oyo yennyini fulufiga aŋŋamba alaba pulezidenti nze ankwata ntwale wa pulezidenti alabe bwe naddayo okumunyega ekigambo kyange nze saagala ebigambo birala byonna nze njagala kulaba ku pulezidenti kyokka ntutuulemu nange awulire ku ddoboozi lyange kubanga nze mmanyi mukolera nze mmanyi mukoledde naye ye tamanyi nti mukoledde bano tebanzikiriza nze mulage kukola kwange ekyo kyekinnuma oba bebisinza n'okusitula obulwadde buno tuli ku sirapu mpeke ziri wano za green za red kiki oyinza okubeera obubi n'otolwala era oyina kulwala oyina kubeera bubi embeera embi erwaza toyinza butalwala kati ku ssaawa eno ndi bubi neetaaga okweyongerayo mu ddwaliro singa teyabaddemu amafiina ne mu ddwaliro naadde situukako mu ddwaliro eryo kakati ku ssaawa eno sinnalabako asituse baawulidde nti ndi mulwadde naye teri n'ogu ne bayimbi bannange teri yabadde kulinnyako wendi kati lwaki sikaabirira kulaba pulezidenti akimala
Willy ennaku biri omaze ku kitanda teri yadde bakyaliibo sinalaba nogo era kakati mpozi bisinga yakukyawo mpozi omuntu gwensigaza ali ogwo producer Jona gwensigaza gwe neetaaga gwe mmanyi nti tasobola kundekerera ayamba buli muntu yenna okiraba ye musajja waffe omutegesi w'ebivulu balamu yazzeeyo ku kitanda tannajja kubanga yo simukubirangako ku simu saagala nkulimbe sirina na simu ye era sigimanyi kakati oyo gwe nsuubira gwe sikubiranga ku simu kutegeeza kizibu kyange naye bano bona abaleekaana abo abawoggana bonna nabagamba dde ekizibu kyange okitegeera wavunyako kasimu abantu bakusasira ku bulwadde nga bayimbi banno bannakatemba bakusasiddeko ku bulwadde abamu bansaasidde nekukitala tebalinnyeeyo simanyi wadde bakubyemu akayiso n'owungamu oba nawunze kisoboka kyali wange tugenda kukola tutya mbeera eno bwana wenna ali ekyo tuwe ku magezi tukoze tutya y'omukulu agamba embeera yonna yonna gye mulaba ekya ansa eri emu ayagala kulaba ku pulezidenti Museveni batuulemu babiri boogeremu ng'abasajja weebuuze gwali eyo kisoboka naye nze ekimanyi nti kisoboka nze ndi Munnayuganda ndi muyimbi wa ggwanga ayimbidde eggwanga baana bonna bazze abataabu bowulira omusajja nina essomero ddamba erisomesa music era erisomesa abaana abo abayimbi bonna bowulira bava mu ssomero lyange nga nze mbatendeka emirimu gye nkoledde eggwanga lino sisaana kulaba pulezidenti osobolera ddala era osaanidde sisaana kulaba pulezidenti nga nkoleredde eggwanga okutuuka paka olunaku olwaleero osaanidde kyekinkaabya kyokka obuulyawo seffe singa tubadde n'oluwendo olumutuukako ne tugendayo mu state house ne tumugamba oba ne tuba n'akasimu ne tumukoonako ne mugamba naye pulezidenti waffe omulungi omusajja we ayagala kukulaba tayagala byanfuna ayagala kukulaba kumulaba munyonyole obuzibu bwange abutegeere ne bwanaabeera nga gyali ng'atudde ng'amanyi Mukabya alina obuzibu bwe buti okay naye nga embeera yonna yonna eriwo ndowooza mugiwulidde bino bigambo byawulira bya mukulu kyali waffe kyali nnegu Ssaabasanyusa nze newoonondeka sikirinaako buzibu nze nkusabira ogenda olaba omukulembeze fe tukulinde ng'ovuddeyo tukuba ebibuuzo byo bigenze bitya jeyo ki nk'oyo okunkotogera nk'oyo okunnemesa buli dakika ne bannemesa buli ssaawa ne bannemesa oyiteko wano oyo naakulemesa oddeko eno ne bakutekerayo enkokola odde wano ne bakutekerayo enkokola maama gwatenyiwa oba wabaaki emyaka gyonna gw'omanya emyaka gyonna osookedde abeera ku bukulembeze nga bannemesa bulemesa kubanga sinazaalibwa gwolwawuza omuntu okutuuka okunyiga abanyigidde bwerere omukulu nakyali ku nsonga yadde akomyewo ewaka naye gwe wenna gwe kikwatako eyo ndoozi kana katambi okalabye mpulira ndi bubi amagulu gannuma zenna neetaaga okubeera nga banzijanjaba nzijanjaba entuufu mpulira nzenna ndi mulwadde bwobulwadde bwennyini obwetaagwa abasawo okukyekingira ddala okulaba buzibu ki obundiko naye nga ndi mulwadde era nkyali mulwadde okay aliko SB4 media tugusa ensonga ndowooza ensonga oziwulidde naye ensonga y'omukulu ono enagguka pulezidenti anaamulaba generaali fulu figa generaali omukulu ndowooza naye owulidde ensonga ye buli muntu abayako n'ensonga ye ate omuntu waavayo nayogera ku nsonga ye tumufune bulungi uba tomanya buli mbwa n'olunaku lwayo otuukirira omuntu oyo lwaki ayogera okusinga ogamba nti baagala ku ssente wa pulezidenti ate bwe ziba ssente tewali atazaagala kuba naye zaayagala okitegeera naye omuntu n'otogamba lwaki ayogera kati abantu kyovula nti abantu babeereyo ne beekumako emiriro lwaki baagala nsirikira eyo neme kwogera kinnuma okay ndowooza ensonga oziwulidde
oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga moto yaffe eyo katusabe etuukirire omukulu ate asisinkane mukulu munne boogerezeganyeemu bateeseganyemu naye mama Fiina katusooka tuddemu tukwebaze olwa ettuli ewatuwa oba oli awo akabembeekereza tukafunyeewo tweyanzizza nnyo omutima ogwo tokomanga okwo tokoma kuffe wala n'abantu abalala tweyanza nnyo omukyalo oyo era mwebaza kubanga yentandikwa yange yokugendako mu ddwaliro yadde eddwaliro terinaggwa naye nga yannyambyeko nnyo okubeera nga nfunye ku bujjanjabi naye obujjanjabi olw'okuba sirina ssente sisobola kweyongera mu maaso era nkyasaba n'abo abalina obusobozi abalumirirwa omuyimbi banyambe banziruukirire mulimu ogwali gwasazibwamu sikikola sirina wenzija saagala kubeeragirako mbunze nina sirina ebyo figa byadagamba mbu omuyimbi yeyali badde omuwagizi kati yalina ze yatereka okuva mu gwokusatu paka guno gwa munaana nga akyaziryaweeko n'abawagizi yazirina okupozi nga ye kati wali awo pulezidenti nesirowooza yo abayimbi bali mu kufa ayawooza abayimbi baleete sente bawa abawagizi ekyo osobola okukigamba bayimbi banno buli omu abeera n'endowooza ye n'olw'ensonga eyo kyenkugamba kintu kimu gwe wenna ali eyo atambuza kana akatambi tukweyanza nnyo gwe ali eyo akalaba nawe tukweyanza nnyo tutayo obuddewo n'okomentinga negativity positivity naawe tukwagala nnyo tojja ngo okwo olwo mu comments ze mu commentinga ze zituwa ate ekyokukola comments z'omukulu ono zabadde nnyingi nadakada akatambi akatambula nnyo ku Facebook nga akaba maziga zabadde nnyingi nnyo naye nga zisinga obungi zikuba naye yagala zinkube zituwa amaani oyo anenya kino kyendi mu kukaaba singa kibadde ku ye yalikabye okusinga nze n'abazungu bavuddeyo ne bakomentinga toleka abazungu abanyina luganda bajose balabokaba ne bakomentinga okitegeera bawolezeyo obubaka abazungu wamma bannange abazungu mbatumidde oluzungu lwaki ndi muzungu kyali okay subscribe likinga sharing akatambi kano katuke kule muntu nze muzukulu wakabaja omage Sebunya oleko SB4 MEDIA tugusa ensonga katukwerekereze tujja kubanga tujja tukulambulako kale mukama wange kubanga ebintu bino biwanvu obona tukule kutegera ku mundango gwa state house singo oguyingira n'olebo gufuluma tujja kuteega oyo na aseka awoza Mukabya biki kino kyenkaba na yajja kikaba bw'anaabanga naye Mukama mutadde mu kifo ky'ennimu okujjako ye yesiime nti Mukama yamuteeka mu kifo kisiriimu okay bera bulungi weeraba